Waliwaida wengeza kila mkunde alimopeni rofu enonga katanda kange yazali wa mzali wa
Osanga de situation alors kamera yani posi yebinene kakati wale tutuse yesawa tumewe tuangalie kwanga ekutangaza muwakiso chichi wakubiri obusema nengene yesema nengene yesema nengene sise binene sisema nengene wakubiri kakati katukole bepi oyongera mabega kumase na ukola DJ oyongera kukera maso saudi ebenge muri kabulungi pilot kuchikola kecho byakulya obwekitiibwa saba kutaka nansukira tuwote buliro balieno ku kisenge tuwote buliro eyo tuwote buli abaana baffe abaana baffe baabona kigongwa seebi yabikoze ennaani oli kuki ani oyo budde saidi eno nodda ku mirimu gy'abaana kakati budde saidi nsaba abaana mulefesi abaana babeera bafuna kate basobole okuba nga balengera mukole omulimu abaana mbawe sipesi tudde mabega eri ate newewunye bakikubanga mu busigale emundu yenyeenya nze mbamanyi bakubi kakati mwabali wamumaaso mweyongere uganda polisi tukole fenna mumanyi mukiro kye tulimu mukimanyi tetumanyi kubala tubalanga tuddamu kitaffe omulungi ow'ekisa era enteekateeka yonna eri masekati gaffe mukama tugiwonga mu mikono gyo kitaffe asinga okuba ow'amaanyi tuwe olunaku olulungi ayi katonda kakati walina sawo sebigombo lyowokubiri wulira akalulu ka sawulo oyo solomoni yavuddeyo oyo solomoni baziddemu Spencer mukulu akalulu nawe mugalo ogw'amaanyi ano mukubyetana Spencer akalulu n'omugalo ogw'amaanyi okusinga abakyala bakuba abakyala abakubye sibategeera sinange sibafunye abakyala njagala kulya akalulu kammwe tekisangika tekisangika kino ane yasembayo bazaala bwe bamugamba yadduka emisinde era nemwatisakati ate ono sebe kamuuze kakati muki nange sikitegeera kazibuzeemu ezakabakola engalo z'amaanyi zakabaki emisajja yenze wasakato yegowasakato bakola kakati mbadde nsaba abaana balibona bwe bagenda mukisa kujjako nabo naye nga bannaye wali abasawo abalungi abasawo batukoze obulungi obutayogerekeka okuva lwe twabasinkana ku myezi ebiri ekisooka batukansolinga ne batuzaamu amaanyi nze kennyini n'omukyala eri abantu abalungi mu kansolinga nga newankubadde kyogenda oyitamu takiyitangamu naye n'abaako ebigambo ebirungi nakuzaamu amaanyi n'okiyingira ko mu ngalo buli musawo ali gyali buli musawo akola omulimu gukole n'omutima gwo gwonna twasinkana abasawo emengo abasooka otuwa amawulire nti tulina abaana bana omusawo yakyamuukirira naye nga leka yali mutuufu kyeyali alabye yali takirabangako agenda okukebera mu sikaani nga abaana bali bana nakuba enduulu n'agamba abasawo banne mujje ono alina bana omulwadde n'atya n'agwawo ekigwo naye okuyitamu ebyo basinkana abasawo abalala
ne batubudaabuda ne batugumya nange nenziramu amaanyi ng'ate nze nnyina okugumya munnange osooka okumulaga nti ngenda kubeerawo okuva ku olwo nnyo paka mu kumaliriza era bye bino bye mulaba. Katonda ankoledde ebintu bingi azzeemu essaala zange. Waliwo mikwano gyange gye nanyumizaako nti nze gye nakulira gye nazaalibwa tewaali wadde ekidduka ekyomupiira kati nali siina maanyi wadde akatini agayinza osaba nti njagala ngule emmotoka. Kati bwe nagula eggaali Katonda namusabanga kimu senga nsuumuzaamu nenvuga ku piki. Katonda eggaali bwe nagifuna nanzija ku ggaali epiki nenjifuna. Okumanya Katonda akola binene. Yanzija ku piki emyaka 15 nga nvuga mmotoka. Mukama nsaba onsaasire mpeze ekika. Nsaasira mpeze abaana. Amazima gennyini. Nalinga sisuubira nti nsobola omusaba abaana naye kyentidde Katonda okusaba balongo. Asazeewo ampe bana lumu. Katonda atukoze bulungi. Abaana abatuwadde tubaniriza siinaamu kantu konna keraliikiridde n'akatono kuba Katonda ali nange. Tasobodde kuyimirira wano naye nga njagala kumukakasa nti ankubye akavulu era saawa yonna nja mukuba empeta n'ebenda kuno si kukyamuukirizi wabula mpulira nga nkiwulira kuva ku mutima nti asaanidde. Waliwo embeera mwabadde ayita okuva ku myezi 2 okuva ku mwezi gumu kuba yalwala nnyo n'akogga nnyo n'abeera ng'ayisibwa bubi ng'asesema n'owulira nga n'ebyenda byagala kuvaayo ne mpulira nga musaasira. Kati ate bwe kyatuuka okuba nti abaana bali 4 kyabadde ayitamu kibadde kinene. Nnyina kukola ekyo amangu ddala nja kwogera naye njagala mukuba empeta n'ebyenda bimwe tukote. Mu budde buno nga ngenda okuzaayo omuzindaalo njagala bakakasa ntuuse nyaniriza mubuulizi wange maama nsanyusa okulaba yenze yazadde abaana 4. Bannaye mundeke nyanjula amayinja gange. Oyina kumanya omulala wano. Maama nyabo mubuulizi yenze yazadde abaana 4 mu Ggongolo ena osanga ne mu disitulikiti. Byafaayo. Nkoze ebyafaayo. Nga nzizaayo omuzindaalo njagala kubawa bukakafu kuba wano omusawo taliiwo ayinza obbawa alipooti y'abasawo. Abasawo batukakasiza bulungi abaana babazaala ku myezi 9 newankubadde nga balongoosa mulongoose ng'ebisa tebinnatuuka naye obuzito bwali bungi teeberezaamu kilo 8 buli mwana alina kilo 2. Kaakati ne bamulongoosa naye abaana bali mu mbeera nnungi beeyagala basamba nga omanyera abaana abalenzi bonna balamu bulungi. Nange kennyini Sekawere siina ttapu ngenze muma. Omubuulizi Robina Musisi St. Stephen Kigogwa Church of Uganda mu busumba bw'Ekkungu mu bwasabadikoni bw'Egayaza mu bulabirizi bw'Ennamirembe. Njagala okwebaza Katonda olw'okubanga tufunye ekirabo ekitafunika buli omu. Ate ne neebaza eri omwami kubanga Patrick abaddewo nnyo eri omukyala ng'amulabirira ng'afaayo n'amubeererawo mu mbeera zonna. Ate ne neebaza n'omukyala okuba n'aguma okulaba ng'asobola okuba ng'amalako emyezi 9. Sirema na kwebaza abasawo
kubanga babaddewo kikye tulina okuyiga mu kyo nti abaami tufeeyo nnyo ku bakyala baffe nga tubalabirira oba bali lubuto oba tebali nga tufaayo nnyo nga tubalabirira ate naye eri abakyala twagale abaami baffe tubaseemu ekitiibwa bawaayo omuwendo okutulabirira awo abawasobye ne tugamba buga nti munnange nsonyiwa nga tugenda mu maaso twebaza Katonda olw'abaana abana ng'ate balamu ekyo tukyebaliza Katonda tuzze mu kiseera kino okutwala abaana abo mu maaso ga Katonda nga tubawaayo era mu kuwaayo kwabwe nga tusinziira mu lubereberye essula ya 25 n'okutandika ku lunyiriri olwa 20 nga tulaba abantu abo bwe baali munda ne baali munda Katonda naga ndibafuula eggwanga tuzoona okulaba ng'abaana bano bafuuka eggwanga eddala twebaza abateeseteese twebaza eri buli omu abwaddeyo kyawadde twebaza olw'obujjanjabi n'okusinga byonna kye tuyigira ku Patrick nti ebiseera ebisinga bwe tuzaala abaana tetujja mu maaso ga Katonda kwebaza tulindabira naye twebaza Katonda oluvudde mu ddwaliro yaga abaana kambateeke mu maaso ga Katonda Mukama waffe yeebaze. Erinnya Robina Musi omubuulizi St. Stephen Kigogwa Church of Uganda. Gabadde masanyu meerere kubanga bino si bya bulijjo. Munywanyi yankubira essimu kuba badde ekimanyi nti omukyala ali mu ddwaliro naye yankubira essimu n'aŋŋamba nti wategedde omukyala azadde naye azadde abaana bana saasooka kikkiriza kubanze bukyaŋŋambaawo badde mpulira biwulire ku leediyo naye bwe kyatuuse matuge nga te munywanyi wange yakituuseeko natya nnyo neŋŋamba tekisoboka naŋŋamba geŋŋamba ge mazima era nakwata emmotoka n'envuga nengenda mu ddwaliro emulago w'ekawempe ngira okutuuka nga kituufu abaana bali bana nawulira essanyu lingi nnyo ne mugamba kino si kya bulijjo kuba abasinga ababeera mu ddwaliro muno badduka n'okudduka balaba nga balinga abafunye ekizibu ne mugamba kati enjawulo tugenda okukolawo ffe abaana bajjire mu ssanyu tubakolera ekivvulu era byebivvulu no byolabye abantu ate kisanyusiza na nnyo mu kuba gye tuyita okuva ekawempe wonna Matugga Kawanda nga buli omu alaba ng'ekyafaayo abaana baliwa ngera bayika ku mmotoka abantu nga bangi kinali nsuubira era kyendabye nti nze nali manyize nzekka nze kipya mu maaso gange naye n'abantu abalala kyeka kibazze nga maaso gaabwe kobera beekanga nga bagamba tikisoboka tutuuse Ekigogwa nga abantu bangi nnyo nnyo nyera Rosemary Kiko nze nebaza Katonda olwa Mama Sam ne Tata Sam kubanga balabika tebibadde byangu olw'okuzaala abaana abo abana kyera ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama kubanga tewali kirala kye tuyinza muwa era tugenda kubeera nga tumutendereza ate n'abaami abalala bannaye balabire ku Tata Sam abaddewo bannange abaddewo paka lasti era ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Katonda. Nze nandibaagadde naye nze ekyamazima saazaala kubanga n'ababiri bannema era kyova olaba oyo kati namuwadde erinnya yejjeno. Essanyu lingi nnyo lyempulira olunaku olwaleero nga muganda wange ono asumulukuse olugendo lubadde luwanvu okuviira ddala ku ntandikwa naye twebaza Mukama teyerabira bantu be ng'omwesiga abeerawo obudde bwonna ate twebaza n'omwami Uncle Patrick otubeererawo tabadde mwangu ekyali ekizibu era kitulaga nti muswetwe abaddewo okuva ku day one paka kati tumwebaza obulumi bwonna kyemmanyi mukwano gwange bwayiseemu essaawa eno tokyabuwulira olw'essanyu engeri gye bamwanirizaamu banne webale nnyo Uncle Patrick webalire ddala tusabira abaana baffe abo Omukama abakuume abawa obulamu obulungi tulabamu abakulembeze ba MP ba President abasawo b'enkya Omukama buli muntu amuwa omukisa abalaba abateekere ddala wala bagende okuzuukuka okola ebyabwe nga bayitawo dda. Nze njagala kwebaza Mukama Katonda kubanga kino kyamagero si bangi omukisa guno bagwagala naye tebagufuna naye nyebaza Mukama Katonda kubanga nze amubaddeko mu ddwaliro naye embeera we gyabaddemu Mukama wa buyinza nga olumu abeeraawo n'agamba naye Mukama kinaggwa naye kikyo kyawedde. Thank God. Amanya nze Namwanje Faith.
nsaba mukubire ku ngalo ez'amaanyi n'akalulu akalimu n'akajjangu bannanga akakalulu kabulamu kagobamu bintu kubanga bajje nga bali fiti tulage nti bana amazina gaddawa mu maaso okubeeta omusereza okulaba nda mugoza mabega. Neebaza Katonda okubanga nsobozesa okubanga nzaala abaana bano. Tebibadde byangu naye nabiyiseemu ku lw'ekisa kya Katonda. N'omwami okumbeererawo mu mbeera yonna, kubeererawo bakyala baabwe kyekisinga obukulu. Amannya nze Wadimba Patrick, abamu bamanyi nnyo nga taata Pamela. Ndi mutuuze w'Ekigoogwa, ndi mutuuze wano Ekigoogwa naye nga ndi Luweero Ziranduulu. Ndi musanyufu olw'okuba nti Katonda yampadde ezzadde ly'abaana bana. Okuva edda nsaba Katonda ampa abaana nga mugamba bakiise nga ampa abalongo ndisanyuka, naye Katonda ze musaala zange ampadde n'amaanyi mangi. Atwadde abaana bana balamu bulungi, bonna balenzi. Abasawo twebaza abasawo, batukoze bulungi okuva lwe twatuuka mu mikono gy'abasawo ku myezi 2. Twafuna okusoomoozebwa nga tetunnamanya nti balimu abaana 2, ng'omukyala awuli olubuto luzitowa nnyo, naye ne tusalawo n'agenda okutandika antinento. Mu kutandika antinento yagenda mu sikaani ne bamugamba nti abaana mulimu 4. Omukyala yatya nnyo nga yeebuuza bw'anaayita mu mbeera y'okusitula abaana 4. Ye banaye omusajja anaabeerawo betusinga okulaba babeera badduse, naye bwe yakimbuulira nakyaniriza n'essanyu lingi. Era okuyita mu mbeera eyo okuva ku myezi 2 tuzze nga tugoberera amateeka g'abasawo. Abasawo batulambise bulungi. Badokita mu ddwaliro ly'e Kawempe, Mulago w'e Kawempe, batukoledde omulimu ogutalojjeka olw'ensonga batulabiridde, batuwadde eddagala, batulambudde ne tusobola okutuuka ku buwanguzi buno bw'abaana 4 omulundi gumu. Ndi musanyufu bya nsusso kuba sikyabuli. Badokita batusiibudde nga bakakasa nti abaana bali bulungi, era senga tebabadde bulungi babadde tebayinza kutusiibula, naye batukkiriza tuveeyo. Mukyala wange okuva bulijjo, okuva edda mwagala, mukyala mukozi, angaseeko nnyo, mpulira ndi ku mutima, naye ate kino kintanudde, ngenda mukuba empeta n'ebenda bimwetokote mu bwangu ddala. Taata yenna bw'obanga ofunye kuba nze nguyita mukisa, bw'obanga ofunye omukisa guno beera n'omukyala oyo gw'oba osookera ddala okubeera amuzzaamu amaanyi, kubanga bw'omulekulira ate naye anafuwa aba ayingidde mu kutawaana okuyitiridde. Naye nze nyimiridde naye okuva ku lunaku olwasooka okutuuka bwe tumaliriza.